Novena ebisasizibwa Katonda obutakoma olunaku olwokutaano. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Olwaleero ndeetera emyoyo gy'abeeyawudde ku Ekereziya wange. Oginnyike mu nnyanja y'obusaasizi bwange. Mu kubonaabona kwange okuyitirivu ennyo gyayuza omubiri gwange n'omutima kwe kugamba ye Ekereziya wange. Bwe gikyuka ne giba kimu ne Ekereziya, ebiwundu byange biwona. Era mu ngeri eyo giweweeza ku kubonaabona kwange. Ayi Yezu asingira ddala okuba omusaasizi, ggwe obulungi bwennyini, tolema kuwa kitangaala abo abakinoonyeza mu ggwe. Yaniriza mu kiso ky'omutima gwo okusingira ddala okuba omusaasizi emyoyo gy'abo abeeyawula ku Ekereziya wo. Gisike n'ekitangaala kyo mu kuba obumu bw'Ekereziya wo era togireka kwejja mu kisulo kya mutima gwo okusingira ddala okuba omusaasizi. Naye kkiriza nagyo okujja okugulumiza ekisa ky'obusaasizi bwo. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa emyoyo gy'abo abeeyawula ku Ekereziya w'Omwana wo, abaafuna emikisa gyo n'enneema ne babikozesa bubi, nga bagubiragubira mu nsobi zaabwe mu bugenderevu. Totunuulira nsobi zaabwe, naye tunuulira okwagala kw'Omwana wo n'okubonaabona kwe okuyitirivu ennyo kwe yayitamu ku lwabwe, kubanga nabo babikkiddwa mu mutima gwe okusingira ddala okuba omusaasizi. Basobozese nabo okugulumiza Ayi Yezu waffe obungi nnyo, n'ensolo y'obulamu n'efumbuka okugasa emyoyo, n'ennyanja y'obusaasizi n'eggulirwawo ensi yonna. Ayi oluzzi lw'obulamu, ekisa kya Katonda ekitakoma, wambaatira ensi yonna weemaliremu ddala, otubunduguleko ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensolo mu tubiri obusaasizi, nkwesiga emirundi 3. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensolo omutubiri obusaasizi, nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensolo omutubiri obusaasizi, nkwesiga. Ku mpeke 3 eza Mirembe Maria esooka, tusomaku emu Kitaffe ali mu ggulu, Mirembe Maria emu, neezikiza Katonda omulundi gumu gumu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya littiibwa, obwakabaka bw'obuggye, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu na Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri,
aminza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali mu lubuto ku bw'Omwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Mariya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomerwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo ogwa Katonda Paatiro Ayinza buli kantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Sikiriza Mwoyo Omutuukirivu n'Eklezia Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ku mpeke eya Kitaffe ali mu ggulu tusomawo essaala eno. Ayi Kitaffe ataggwaawo, nkuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe era n'eby'ensi yonna. Ku mirembe Maariya 10, empeke ezo ze tusomerako mirembe Maariya 10, tusomerako essaala eno era naye tugisoma mirundi egyo gyennyini. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo okwa Yezu,
tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwa Katonda by'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe yezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe yezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'eby'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu ennyo kwa yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Ng'omaliriza osoma Ayi Katonda osoma essaala eno emirundi 3. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga. Amiina. Amatendo ag'obusaasizi bwa Katonda obutakoma. Okwagala kwa Katonda kimuli
Obusaasizi kye kibala. Buli muntu abuusabuusa asome ebyamagero by'obusaasizi bwa Katonda alyoke akkirize. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta nga buva mu kitiibwa kya Katonda Kitaffe, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero kya Katonda ekitakoma, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensulo efumbukuka okuva mu kyamagero kya Trinita omutuukirivu ennyo, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka magezi g'abantu oba bamalayika, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda oluzzi omutuviira obulamu bwonna n'essanyu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulungi okusinga eggulu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'ebyewuunyo n'ebyewuunyizibwa, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubugiriza ensi yonna, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukkirira ku nsi mu kigambo eyeefuula omuntu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta okuva mu kiwundu ekiggule ky'omutima gwa Yesu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuviira mu mutima gwa Yesu naddala aboonoonyi, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekirabikira mu kussaawo ositiya entukuvu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulabikira mu kutandikawo eklezia omutukuvu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu sakalamento ettukuvu ery'abatisimu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutufuula abatuufu nga tuyita mu Yesu Kristo, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera bwaffe obulamu bwaffe bwonna, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwambaatira naddala mu kaseera ak'okufa, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwa obulamu obutaggwaawo, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera naffe mu buli kaseera k'obulamu bwaffe, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwonya omuliro ogutazikira, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu kukyusa aboonoonyi abakakanyavu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obwewuunyizibwa bwa malayika obutategeerekeka batuukirivu, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obujjudde mu byewuunyo bya Katonda byonna, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusitula ne tuva mu bunaku bwaffe bwonna, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'essanyu n'okujegenya kwaffe, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusobozesa okubaawo ne tutazikirira kuggwaawo, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzingiramu emirimu gyonna Katonda gy'akola, nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda engule y'emirimu
gya Katonda gyonna. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ffenna mwe tunnyikibwa. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okuweerera okuwoomerevu okw'emitima egikaluubiriziddwa. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda essuubi lyokka ery'emitima egiterebuse. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekiwummulo ky'emitima n'emirembe awatali kutya. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okusanyuka kw'emyoyo emitukuvu. Nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzzaamu essuubi mu abo beriweddemu. Nkwesiga. Twegayirire. Ayi Katonda ataggwaawo, ng'obusaasizi obutakoma era enkuluze y'okukubagiza okutaliiko kkomo. Tunuuliza ekisa era oyongere obusaasizi bwo mu ffe. Mu budde obuzibu tuleme kuggwaamu maanyi era tuleme kuterebuka, wabula n'obumalirivu obungi tusobole okwesanga bulijjo mu ekyo gwe ky'oyagala ekitukuvu, ekyo nga kwe kwagala era bwe busaasizi bwennyini. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, Kabaka w'obusaasizi, oyo ng'ali wamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu atulaga obusaasizi emirembe n'emirembe. Amiina. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Yesu sigala naffe obudde bwonna. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Owooluganda, webale okwekumira ku mukutu Mary Victor Catholic Collections YouTube channel. Kindly subscribe. Osabibwa n'obuwombeefu